Oli ludo wa Waiswa. Omanyi mu lutalo. Olutalo lubana olutalo lubana sniper ne lubeera n'owa AK47 ne lubeera n'owa pistol buli omu baba ne bamutega ate owa sniper we yeebaka owa AK si wabeera. Olunaku olwo lwali lunaku lwa byafaayo kubanga ekisooka bannayuganda basalawo okwaniriza omukulembeze waabwe. Bwe basalawo okwaniriza omukulembeze waabwe ekibiina ne kisalawo okukkaanya ne bannayuganda. Era bannayuganda ne bakomakomamu ne beekolamu omulimu ogulaga nti baali bajja genda bamunone ku kisaawe Entebbe wakati mu mirembe. Ne balagaana kusooka nga tewali amanyiddirwa akomawo paka mu kukaanyera bannayuganda programu ya His Excellency Robert Kyagulanyi emirundi gyonna babagimanyi. Ne tufulumya programu nga mu eyo programu mwalimu okusooka yali agenda mu Amerika yali agenda okusinkana omu ku bakulembeze mu Congress ya Amerika era nga yamusinkana e Washington. Nawulidde omuntu omu ng'ate tamanyi nti n'olwo olukiiko waliwo era olusinkano ne bannayuganda e California mu Freedom Show era ne wabeerawo n'okusinkana bannayuganda e South Africa wamu ne Canada naye ate n'okusaba n'abantu abali mu kuyita mu kugezesebwa okw'amaanyi mu Canada ku nsonga ey'obubuddamu nga mulimu ne bannayuganda. Era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwagala w'abangi naye yeetaba mu mulimu ogwo okwongera kubanga yeetakoma bukomi kwa mukulembeze waffe mu lutabalo lwe tulimu naye ate mwena mumanyi nti mwaba abantu abasinga okubeera influential nga bwe yeetaba mu nsonga yonna ekwatibwako ensi yonna ate era mwali. So olumu ku level y'e Bulaaya international level azannya part y'okulaba nti eddoboozi lye ate waba abadde oba kyaba yenyigiddemu kiyitukaana bulungi nnyo n'omutindo gw'amatu g'ensi yonna. Bwe yakomawo era e South Africa yamaliriza n'olukiiko lw'aba Pro Democracy Forces nga bano be bakulembeze abali mu Africa abagezaako okulaba nti obwannakyemalira buggwawo mu Africa ne mu nsi endala ezikwatagana era nga zikkiriziganya ne demokrasiya naye nga adobonkanye. Njagala bawuliriza mumanye nti world all over okuva ku independence time bonna ba Mandela balina umbrella ze bagwangamu. Olumu bayawukananga mu ideology ntegeeza enzikiriziganya kubanga abamu bagendanga combative abadde ne babeera non combative. Mwabangamu abakkiriza mu civil resistance ala nga tebakkiriza mu resistance. So wabangawo organizations ezo naye era ne Organization of African Union nayo yateekebwawo ku stulu bali erimu nabwe kityo His Excellency Robert Kyagulanyi wakati wamu n'okwegatta ne banne abava mu nsi endala naddala mu kugezaako okulaba nti demokrasi yakula mu Africa era baba baddoboozi limu buli we bayo okunyigiriza omu ku bannaabwe yeetaba mu lukuŋŋaana olwo mu South Africa mu Johannesburg era nga bwe lwaggwa kwe kudda okwaboobwe okwali kusuubirwa okuba nti yali ajja kwanirizibwa namungi w'omuntu. Ffe ne bannayuganda tetwayita lutalo twayita hospitality kwaniriza era mu kulanga tetwalangirirako nti bannayuganda mujje tugende mu lutalo twagamba bannayuganda tugende twanirize bannaffe abatu bulijjo abatutemawo obutono abatuteekako ekigambo ky'okutugamba nti tetusaanidde era tetulina nabagoberezi ate bo ne baleeta lutalo ku lugendo okutuuka ennaku z'omwezi nga 4 ekiro okuva ku ssaawa emu oluguudo Entebbe Road lwali lumaze okuteekebwawo abantu ab'enjawulo naye ng'ate bw'obatunulira bonna kumpi bava mu ndeemu bonna bafaanagana. Ekyo nakyo kitatunoonyerezaako kayongo. Kakati ennaku z'omwezi nga 5 nga bannayuganda balinze kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi talina waasomba abantu n'ayiwa. His Excellency Robert Kyagulanyi talina capacity talina ssente ziyinza kuŋŋaanya bannayuganda kakadde kamu bonna nga basasulidde emmotoka bonna nga basasulidde ebyokozesa nti mujje mu nsanga Entebbe okujjako omwoyo ogwa
buli omu okukkiriza nti katugende tusiime omwagalwa waffe akomyewo tumukuliseeyo ate tumubuulire tituli lwedde nnyo okutambula naye mu lutabaalo oluddako. Oba ntegedde bulungi? Tuba tuli awo saawa nnya nga tebuli busa n'eddakiika 16 nga ez'okumakya. Awo essaawa nziraba ninze kali akagamba Waiswa nyimiridde wano. Ate oyinza nze ate ku battle line nze deployment yange ziba za njawulo. Olunaku olwo twalina okubeera ne press conference ekamocha kuba we yali alina okukoma. Sebo nze deputy spokesperson. Nze deputy spokesperson naye n'ekyokubiri nze rolo zange ziba nnyingi. Deployment zange nyingi nnyo. Deployment zange mu byolutalo nyingi. Kubanga ebayo n'abalinda tewawulira ngababuza nti naye aliwa. Naye ng'ate waali gwe tomulaba naye yaba waali. Kuba deployment yange eba ndala mba n'ebirala bye tulina okuggusa akadde kasembera. So bw'atuuka tuba tuli awo nga bamuwambye. Abamuwamba bonna bafaanana. Bw'otunuulira kamera bonna bafaanana. DNA yaabwe tukyaginoonyerezaako bonna balinga abazaalibwa taata omu ne maama omu. Omanyi nze ndi mulongo. Ate ndi identical, be bayita identical. Ne bano babadde identical. Nga bonna bafaanana nga bava ku kyalo kimu, maama omu, taata omu. Kubanga ffe nze eri abasanga Katonda ali ebintu. Nga mu mwogezi tusanyusa okulaba nti onywaki koye nti nze ndi wa Hennessy. Kakati nze n'emyenge sikyagimanyi. Era bwe bamuti wa Hennessy ng'asabirako ne ice nti mumpe na ice nteekeko. Bo bamanyi basanzaani Waiswa. Kubanga enfaanana gye tufaananamu bw'atwala obudde okunnyonnyola nti si ye ate oyinza okumalira obudde buwanvu nnyo gw'okwandastandinga kyagamba nti kyekituufu. Kakati bw'ojjanga oli wa byakunywa era bimwanguyize emboozi etambule wanaakoma wanaakola ki. Kati ne baana bawamba Kyagulanyi bonna baali identical. Ekikulaga nti eggwanga lyaffe waliwo abantu abaaliwamba nga bafaanana. Kyenkugamba. Kakati oli naakugamba nti we do not practice politics of identity. Nga waliwo abantu abali identical abakola ebikolobero ku kisaawe bonna nga bafaanana ate otugaana otya okw-identifyinga ne the politics of identity. Kubanga lwaki bwe tugambako gw'okifuula politics of identity. Sajja bamuwamba. Naye nabo batya kuba nali ku lediyo kuno ne nkugamba nti bamutwale ku poliisi kuba omuntu aziza omusango bamutwala ku poliisi. Naye baali tebanabana kumuwamba okwo kayindo tafire kwe yeetondedde nga bamaze ogamba nti ali waka. Naye nga baziza emisango miyitirivu nnyo. Omanye Kayongo abantu beerabira criminal offenses tegivunda mpozi ng'ofudde. Criminal offenses tegivunda mpozi ng'okoze eki. Waliwo emisango gye bazza wakati mu process y'okukwata Kyagulanyi miyitirivu. Tebamukwata bamuwamba era bajja kuvunaana. Ekisooka abantu ab'ekyalo ekimu abantu abataata omu ne maama omu okugenda ne muwamba munnansi. Ekyokubiri n'emmotoka zennyini baazikyusa. Eyamujja kutama kitegeeza nti it was not voluntary. Ate si muntu wa bulijjo. Kitegeeza it was not voluntary. Tekyali kyakyeyagalira. Era bwe baba nga abantu nga ye basobodde okumuwamba bwe batu gyo yabuuzizza nti muwakanira mutya nti bantu bayinza kwambala nga bwe bambadde ne bajja ku byalo byammwe ne babatemaatema nga batematema ab'e Masaka. Mukayana mutya nti bano tebayinza kwefuula ne bakasuka bomu mu kibuga nga bwe mwalabe ne ya baluni yaputulukira wali pawude yawa ewe Kayanja. Abuse of religion, abuse of trust, abuse of security, abuse of everything is the characteristic of the resistors of the army. Nina kenjagalo nzigire Waiswa. So bano bakuwalwa bakube mu mbuga z'amateeka ku bikolwa bino ebyakolebwa ku kisaawe.
Era of course fetulina gye tuwaaba era president yakinokanyiza bulungi nti twagala naku exploiting okulaba oba ne mu UN tuteekayo obuvunaanyizibwa kuba ffe ebyo byonna bye tukola tetutunuulidde bali bakyeruppe kujja kutununula tuba tunuulidde obutazanya n'ono ffe ogwaffe tubeere nga tusobola naffe okwemala egayaŋŋano zabike mpiira kubanga bamuwa over $1 billion bw'obadde obuvunaanyizibwa bwaffe ebbanga lyonna nawulidde atali mu gavumenti ng'ate yagamba nti tebaba na kye bakoze gwe bw'ogamba nti baba na kye bakoze gavumenti ye running ekugamba nti baba ne kye bakoze. Sawa minister yategezeza parliament nti just bamuwadde ka lift paka oyo twamujja mbe tunyumyako kanzije katono 107.9 Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omutwe bulujja akadde nkalaba kakanuka katutwalaganya naye sokukiriza enkujjukize White Star Magic sabuni obunga judde ebirungo okuva mbannaffe ababidiko mu mwekwate aba Agape Innovations kino kitongole kyavayo okuyamba abalimi okulaba nti bafuna mu bye balima babaleetedde ebigimusa eby'omulembe okunga kwotadde n'eddagala erisobola okukola ku birime babaleetedde erituumiddwa Fluid Fly Trap kino kikwata agavunvuumira nga kwotadde ne kalalankoma okulaba nga tebitaataganya birime ebyo Agri-Claim kigimusa ekijja omunnyo ekijja olunnyo mu ttaka ate waliwo kye batuumya Rebirth kiyamba ebimera byo okulaba nga bikuba ebimuli eby'omujjirano kale no bagamba beekwate basobole okuba nga bakuweereza ojja basanga wali ku Kingsway Plaza omwaliiro ogwokuna edduuka namba 9 bakwire ku simu 0709 717 4 Prestige Majalini saji wa mulembe nnyo genda ku dduuka erikuli okumpi ba supermarket olabe ng'ofuna ka Prestige so nga tesagala weerabire 3 Ways Property Consultants wayagala okugula plot oba ettaka mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu weekwate bannaffe aba 3 Ways balina abapunta abalungi abasobola okuyamba okupuntira ettaka lyo ate n'okugobera ku biwandiiko by'ettaka lyo ojja basanga wali ebuloba ku 11 osobola bakwira ku simu 0752 7217 enkaaga musatu okumanya ebisinga ngenda kukwatayo essimu 2 zokka n'oluvannyuma tusibula eggwanga 107.9 tugenda kuyita ku 0759 M07 kwe tugenda okugenda maaso n'okubanga Twitter ate tulabe mwe kiki mugamba naddala abagoberera program na mwatulira. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono ali munaluwero Entebbe. Ese Ali. Waiswa mulamusiza nnyo. Wali akuwulira. Waiswa agenze n'ayogera ku kyemulago ng'alinga yabadde nange olunaku lwa leero nti baatuwambadda. Mbadde emulago nga ntutte muzeeyi wange mu ddwaliro maze n'omuzeeyi mu mmoloka eddakiika 30 ng'abawala baŋŋamba olina maleeta mutwalo kuwa akagaali mw'ovugira muzeeyi. N'olwekyo ne ŋŋamba bw'ono tubulama nti kiri ku independence nga n'akagaali obugaali emulago abawala basaba mutwalo bakiriina era nsaba Waiswa atuyambeko atuuse message eyo nti mulago atabuse n'akagaali k'aba